tekisoboka Johnny yalwaki bamufumbidde emmere ne abaavuke bampalanira ekyo bayine futwa bayine ttima buli kimu kibanyiiza kati ngenda fuuka topic mama we namukazulira obutunda obadde oyagala ani anfumbire omwana afuna omukazi Johnny yawase kwata mwoteekeko nyaza to teeka mu kigundi kya jjaaga gundi tulina ano bboto ebintu abize ngenda kuweereza ssente mamange yaguze n'emmotoka empya mamange yaguze emmotoka empya bambi mwebale kutubeererawo ever since my dad passed on mutubeereddewo so my mom bought a new car TX empya njagibalaga temufayo njagibalaga mwaba mwe tebagula mwali manyi mbu tujja bonaabona so kati mwali manyi nti my daddy watabaawo mbu mamange tajja gula motoka mpya nti tugenda bonaabona ebanange muneefe sente za musaayi money is in our blood we don't have to work a lot waliwo family nga tezeetaaga kola nga sente za musaayi so that is me njagibalaga enkya my mother's new car sina addeyo waka nja muweereza sente bannange sina wali ewaka kumpi ani akuleese ddeyo waka bakuwe si bannange kati nve ku live gyendiko mama noonye sente annange ondaba ndi ku live naye nga mbajjukizaako ndi ku live kati njiveeko mbajjukizaako G&L shipping company bano woba oyagala okujjira ebintu ebweru oyagala simu ng'oli Uganda babikuleetera G&L shipping company gwe ebintu byonna byeyagala okujjira ebweru babikuleetera tewe kyotaaga kulinnya nnyonyi bogenze gula simu perfume biki ate namwe abayina emigugu nga giri bweru awo bagikuleetera enamba yaabwe eri 07 078 47 10 98 eri 078 47 10 98 ye G&L shipping company oyina ebintu byagala ogula ebweru bakubire babikuleetere tokyetaaga teekamu visa ticket ate biki mbogenda gula bintu bweru nammwe abeetaaga okuleeta ebintu e Uganda oyina ebintu biri bweru byakulemerera dda G&L shipping company bajja kuyambako mbajjukizaako light property abo batunda ttaka balina estate yaabwe eri wano Mpigi bambi yitayo ogule light property ate buli Saturday ne Sunday bakulambuliza bwerere ndetera kali akatu ka light property akagonde kenali nena wano mbasobere namba yawe so sona beni ne namba ayo byawedde naye nga kyetuyigamu abantu mulekerawo tuma abantu babagulira amataka baloya babbye abantu ba family member babbye abantu
don't send people to buy for you land. Obuzibu bwonna we buva. Omuntu ajja kusasula ettaka ye gwaligulako tamanyi nti gwe nannyini. Ayina sente gwe bawa. Bagende bamuwandiikire risiiti nga yasasudde. N'ekyapa bakiteeke mmanya. Nga gw'oli bweru eyo. Please stop buying land. Nga mutuma bantu. Nze sina national ID kubanga oli ayina national ID bajja kubabba. Ne webeera mmotoka ng'ogula mmotoka weetuukire emmotoka kaadi erinnya lya kaadi kwe liba y'abannyini mmotoka. Bannange mulekeraawo okutuma abantu babagulira ebintu. Kati oyo Nambwayo yeeyagula. Suna Beni baali tebamumanyi. Ate ne Nambwayo yateekako ssente ze. Omuntu ogenda ku kyapa kyangu naye mmuggyako. Omuntu ogenda ku kyapa kyangu naye mmuggyako. So mwetuukire ettaka ligule nga wooli oteekeyo ebipapula bateekeko amannya go naye mulekeraawo tuma. Omuntu buli kimu otuma butumi. Ettaka tebalizannyisa. Land is not something to play with. Ettaka tebalizannyisa. Kati Suna Beni kubanga teyasoma. Babadde bamusinzizza obwongo. Butasoma. Munze yamuwa ssente. Gwe wasasula. Document ziraga ggwe. Baalooya babbi abantu. Anja kulya nga mmaliriza. Gwe sooka olya. Naye enkoko nkulu togirya. Eba yange. Ate nandisoose nakubala bifi. Yange okulya emmere tegwamu abagenyi. Naye abantu ennaku zino beekyaza nnyo. Nandisoose kubala bifi. Lyako ebifi bibiri. Tujja kulyako n'ekyeggulo. Bw'omala enkoko eyo tugikweka abagenyi beekyaza nnyo ennaku zino. Nkoko swaba leka malo bala ebifi. Munene malo okubala ebifi bino. Anye mubba nnyo enkoko wano. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kati bw'omala okugyamu ebifi bibiri enkoko esigaddewo gikweka eri wansi w'ekitanda. Kyagala kuwa bagenyi mmere. Muba mwakali. Olunaku lwe mufumba enkoko abagenyi lwe bajja nze byantama. Kati mbafumbira mukene. Nkeeragula mukene w'abagenyi. Tuli nafumba ennyama yange nga nsava. Oli najja mbusimanya obbi wange. Nawulira obusungu. Togirye weka. Kati ennyama nkoko mbikweka wansi wa kitanda. Ndyako mpola. No gavumenti ya Museveni wetutuusizza si wangu. Emmere yakubala. Tokyalanga wantu nga tobakubidde essimu. Abantu mulekeraawo okwekyaza nga tokubidde gy'olaga ssimu. Abantu bafumbye enkoko yaabwe tobakubidde essimu ojja ogigwamu. Nze sikyagibawa emmere. Njiri olaba. Naye nkubira ku muntu omugaye nti owange nzijja kukulabako. Naye n'ogwa bugwi. N'abagenyi mbateera embwa. Naguze embwa. Jangu nzigulireko wano. Ebbugumu oddiyo nga lingi. Nfuna ku bantu.
Shawa mwenda. Tikanta mashini. Omukulu. Wanji. Tomalawo bifinzija. Ensonga esooka ze ntandikidde mabega gy'ovudde ku Wizo. Omukulu Wizo tujja munenya naye nga tumulekamu. Zawedde we yajja kuno Chameleone mu bakeyateeka bonna yali alabye kutwala Wizo. Kyogamba ye yali tamumanyi nti simanyi okukyala. Ekyo nga tukitadde ku mabbali. Wizo we yavuddeyo n'agamba nti omanyi statement twaziwulidde naye tetwajjeemu bye twagala okuwulira, tetwajjeemu makulu gaabyo. Wizo watuukidde okwekyanga kitegeeza ensonga ebadde esuuse. Omanyi lwaki Chameleone teyavuddeyo n'anenya Wizo wabula ate yavuddeyo n'amwebaza? Ati bonna tebaagala kuwoza bintu na kusiimula nnyumba bonna. Nkweyambulira ate malenjoze n'ebintu. Kyogezaako gamba kyeki nti babadde bali ya Juliet. Okyali mabega. Naye era newe baba bamulya nange nkimanyi kale babadde bamulya naye era bajja kwoza ku bintu bamulya kwati basasula lenti. Okoze ebintu Wizo teyandiganye. Okoze ebintu Wizo teyandiganye. Naye omusajja watu alikoze ebintu omwana ng'ajja ne kamera ng'amukwasa selebu w'eggwanga ng'ayoza ebintu. Kyekyasinzo kyakalaja omusajja. Kati kyekyo okumulya Zawedde kyo babadde bamulya. Ekyo kyoleka lwatu. Gwe Zawedde okuteekamu tiketi akujja wano akusuze ewuwe ng'akuyitaani. Oli muganda we. Obeera muganda we. Naye Wizo abeera atamidde ayima ddi. Ekyo nakyo kibuuzo. Waliwo ekisinga omwenge okuleeta ensonga ezo? Wange ki? Kyoyagala otugamba. Naye kankyogere. Kyoyagala otugamba nti Winnie wa mami yakulabanga oli ku muzuuli. Wasookanga kukyala. Wali ku Paradimu. Obana byo Junior. Bwalaba Winnie nali mweganyeeko. Tosobola. Ate naye weyeegaana naye nga tujjayo obujulizi. Kuba we yajjanga ku Paradimu. We wajjanga ku Paradimu n'ogula Bereya teyamugaananga. Lwaki aba akwegaana kati? Wamma ate gwe waliwo. Nze abawala ba TikTok bantama. Oyo Winnie wa mami namuguliranga Bereya ku Paradimu. Ekirungi waliwo. Ne omwana nanneegaana. Nze nali simanyi naazulu kitegeeza ki namulabira. Junior jebale. Naawe jebale. Kale anze ndi ku nsonga ya Juliet Zawedde ne Wizo. I'm actually from Portland, Oregon, USA. Nengenze nembirabako ebintu ebyo, but I look at it in the perspective of PTS. Ensonga ya Wizo first of all is a man. Musajja aina makage, you know. Ate Junior, you have to understand that what portrayed on social media through Wizo ne Zawedde, that thing has been going on for a very long time. Mubana Uganda. Never be quicker. People are going through a lot. Olaba Wizo with the little time Oyaja from Uganda to here, he spent Mpulidogamba 4 months only, and he's crying and stuff like that. But he's been hit by PTS. Fetuchita PTS. I'm actually a BHT and a psych tech. I think in Portland, Oregon. But
that is a disorder which is temporarily. Chijane chikukuba, it hits you once. When it hits you, it's batono nyo bebamanyi how to control it. If you don't control it, it's gonna control you. Nofuna ojja kunywa omwenge, ojja vuma buli kiramu. Kugamba ojja kwekyawa. Why? Because one, look at this. This is the kind of guy who was used to doing performances. Gafuna sente zalabira family, is living good, living with the family, goes back home after performance and takes care of his kids. Abana bamulabako and stuff like that. But we bamulese mu kifo. This is a place where you only interact with neighbors, friends. Onfuna teba neighbor bawano, beba na Uganda, not bazungu. Ogenda fuluma ebweru, and the place is really empty. Buli omu ali wuwe. Omwana oyo, you don't have to just come and say, where they go. No, look at it in the other, the brain. He's stressed. Madam, please. I've had enough of you. Naye ngoko sagala nonsense madam. Oluzungu lwo lutwaleko ewalala. He is stressed. Everybody is stressed. Manyimu abantu mwabaleeta enzunguzungu mube. Everybody is stressed here. You have not said anything in oyogera bwogezi luzungu mbu PTS oba PTI oba PTM. Please don't come back here to confuse me. Abantu bebulaya mulowooza nti buli situation ya Wizo ne Juliet zawe teriko stress, teriko depression. Just one thing, one mwavu taina mpisa. One is helping one party which is not appreciative. Period. Period. Omuntu omu ayamba abantu abatasima. Kati awu stress na depression sila baweva. PTS. It hits you hard. What is eating him? Madam, what is eating him? Don't construct perceptions that are not here. Maimu diverting mulwadde wa PTM, mulwadde wa PTS, mulwadde wa PTI. Madam todda. I live in Portland, very Portland. No see a post mouse. Wako word. Tabintu bya luzungu bitali mu magezi. Omuntu yadaleka no mutamivu golabirako ddala a drunkard. A drunkard. Separate a drunkard from a disease. Alcohol is sibulwadde. Omwenge sibulwadde. Wizo is a drunkard. Mutamivu. Tewali PTS, tewali PI, tewali PTM. Tumanyira nawe. Naffe twasoma. We all went to school. Omwenge sibulwadde. It's not a disease. Oli kumutamivu Wizo gwe tumanyidde ddala. Is it the first time when Wizo is acting like that? Mwakuva yajja mu America, PTS nemukuba. Gwe todda mukazi gwe. I even don't know where I even studied from. And they told mulala. Sabi ya kisirwa. Ebintu ebitaliimu. Oli mwenge gwe gumusumbuwa. Era we gwamuweddeko. Incoming mail. Mulwadde wa UTI, sa PTM, PTC, tobiza wana madam. We all of us here, we have degrees. One. Now we give Kale, kakati nze kanjogereko just kucha Suna Beni ne Nambwayo. Nambwayo bambe bali kubeera mukazi mugumikiriza kyenzi zo kugamba abantu bakuvumye nnyo
ne bakuvuma naye mu nkomerero ya byonna at least toviiriddemu awo ng'abakazi abalala kyenziza okugamba nti Mukama ayongere ku obuvumu kubanga kyewakoze abakazi bangi baviiriddemu awo babasudde wabweru n'abaana nga tebalina kye babalekedde naye gwe mukazi watu walwanye n'olwana nange ate abantu bangi ate ebweru nange omukazi yakasukirako ebintu ebweru naawe tasha yakusukasukira ebintu ebweru naye at least nambwayo atukiikiridde era nambwayo nange nteekaamu nti Junior naye weebale kuguma nambwayo tumuwe ebimuli bye kubanga kyakoze kyamaanyi ka maama yonna gy'oli nze tomanyi naye nza listing nkulaba ku internet kyewakoze Mukama yeebale kuwanguzisa ne Junior yawe bamukasukira ebintu nga yavuiramu nga tamwadde yadde 10 nga yadde so naye at least gwolina kyewajjeeyo Mukama yeebale byebyo byange Junior ne bwanzijako ebijjaako Junior nyongeramu ku juice sanagonga mungi yes Junior nkomyewo njogere mu Luganda anti wanvumyevumye do madamu nakugobye you can try next time please I chased you try next time nze wano wenkugoba mba nkugobye for today kitegera PTS zoti ayi PTS bitwaleke ewalala don't send request every time nja kuvumira bwerere mukazi watu ate nga tuli mu kisiibo nze nsiiba kiro nga maze okulya sapa wentandika okusiiba kati ndi mu kulya ddaaku emisana mba ndya ddaaku nze ekisiibo kyange kitandika 3 ez'ekiro kiggwa ku 12 every day fast at night kati saagala onzijeko wuzu madamu todda saagala onzijeko wuzu try next time gwe nakugobye Yashama nafe Salam alaikum Kama wange Junior jebaleko nawe jebale nze mbadde mbuuza accountability y'ebisiyaga yakomawo mukama waffe kuba kati mwe abasinga obitegeera ate tukuwulira bakuyita sister soko mbwire ku nsonga ewa Chali wange tuli eno twebuuza accountability y'ebisiyaga yakomawo eki accountability y'ebisiyaga yo yakomawo Junior kuba mpulira bakuyita sister nga sikuwulira bulungi Junior twebuuza nkugamba accountability y'ebisiyaga Junior sikuwulira obadde eki nga simuwulidde abadde agamba ki ndowooza netiwaaka sikuwulidde baaba kyobadde ogamba ndowooza netiwaaka tiriri
network ekutuseeko abadde agamba ki sibiwuli wanji wamma Junior, how are you? fine, how are you? Amava ku balalu. Family ya Mozer ya Wizo ne Chameleone. Banywi banjaga. Baba kuwagira Arsenal. Ye tiimu yange naye maama wenzira mu Chelsea. Arsenal tebasobya. Ogamba otya? Ni good ogamba otya mwana gwe. Gende muna omusana mungi eno obwavu butuluma. Oyinawo kukoleza afise. Naye osesezza bakubuza ekibuuzo n'ofuula mu network ebuze. Gwobiwulira. Nze sibiwulidde. Sina budde bw'abagwi baddalu. Oyo wa Man U abuuzizza. Bali mu depression. Mbunga onyirira? Ani nze? Sekamundabe? Abaali bandoga baafu. Bagenze bava mu masaba abaali bandoga. Wino olina otumwa otunyuma okunuuna? Olina otumwa otunyuma okukomba? Layira. Amazima. Kati onsasula mmeka? Nsasula ntuleete. Naye ononsobola. Ononsobola. Jamu video wallahi. Akaliru pazo tewakalaba. Toyogera ku linnya eryo wano nkujje nako. Toyogera ku linnya eryo wano. Saagala onnyonoonere lunaku. Nze wano waliwo amannya ku live yange ge batoogerako ng'eryo ly'oyogedde. Nako wa dance. Waliwo tonyonoonera lunaku madamu. Nina ebinnya bye saagala wuulira mu matu gange. Yankunyampire. Nina abantu be nakoowa nga ne bwe musanga nnyinza omutomera. Nze nno nga nkoowa bubi. Etozza binnya ebyo wano. Nze live yange ina amannya agatagiyitako nga nabakoowa nga nabapama ne mbaflashinga. Nze nina abantu be napama ne mbaflashinga. Tumbulira bantu abo bakoowa dda. Ate ono avuddewa. Junior osiibye otya? Bulungi. Nze ensonga gye mbadde njagala okwogerako nanzige ensonga ya Shakibu na Zali. Yo ng'ogibuusizza amaaso. Zali yamponinga dde okunkuba ndeka. Bye. Zali yamponinga dde wanji. Nga tonnayomba bya Zali. Sisita Junior oli otya? Gye ndi ogamba otya mpa ku ssente. Ebyo by'oyagala naye bakugamba okunaaba. We bakuwaanya emimwa wenna n'omegerera ng'olinga supu wa doodo. Naye era mirungi. Naye mwana wa taata olifiira mu magulu.
nawe wali onkwana nawe remi mwa ate Junior no mune totandika kweyogeza neno bandi coding omanyi byatuse ku mama wange ngaalaba obutambi nga abaana ba commenting mbuno simanyanga mbundi mukazi wo mukwano nze sina je nkutwala sitwala ba mabina kati wali tonkwana ngadi we nali nkukwanye gwe yali agala okunetega ng'ogamba mboli luddawa mukwano yegwe wali onetega nono Pastor Monda alina omutwe ogulinga ogw'emmondo Pastor Mondo naye yali akwetega ndaba ennaku zino buli gyasanga yeewoomereza amiru ana omusajja oyo omukulu obuteewumuzaako ku apu kuno omusoma Mondo yali akwana sikugambye nti yali ankwana ndaba neetega ndaba jjirira yeewoomenkereza ate nze saagala banneewoomenkerezaako buli wakusanga akuyita atya ami bannange cool down azifu yantegeerera mu mutwe ogumulinga ekitaffeeri wamma Junior nga kanjogereko ku byono muganda waffe Kamiliyoni ne munne omusango tetuguteeka kuba neeno tuguteeke ku maama waabwe gwe tulina okukalakata ye yabakuza obubi kati bano abaana tebalina bagamba kyo omuzadde yenna waaba takuzizza baana bulungi komawo wano nagaana nze okuba nga njogera n'oweddusa leero ndi mulaavu siri mu byakuvuma komawo wano Junior tuulaawo kaakati mukyala munnange ate gwe nkulabye obufumbo ojja busobola kubanga engeri gy'ogambyemu n'ogamba omuntu woba tolina ssente ogonda Junior ojja sobola obufumbo nze nkubulidde era bisuga mami bigenda kweyunira totereeza nongo omujozi gw'2,000 ndaba ogutereeza bulala naye nkubulire mukyala munnange ojja kufumba kubanga olina engeri gy'obadde osenzeko obugambo nga gwe babuulirira naye bakugamba mu biina amakulu bino byonna wenna otaddemu gonda yoza empale andapaati biki mukyala munnange ojja kufumba nze Junior nkulabye ojja kufumba era abakuleko oba bakulekera wooki okimanyi nti n'oli mufumbi mulungi amateeka ogamanyi lwakuba oyina wano senga ojjamu oyo wolokoso gw'omumwa ojja kufumba nze nkubuulira nowejjamu samwasamwa ojja kufumba Junior kubanga nkuwulidde ng'ogamba munange gonda munange naye ebyo nga bikyali awo tulina kukuba ono maama waabwe yatategeka baana be kyovulaba abaana babeera up and down be bavumisa ensi be bavumisa abayimbi banne be bavumisa buli kimu kati tulina kusabula maama waabwe kubanga ye n'abaana be ne bakola ensobi yali avayo na defendinga anti bano be bamusookereza omanyi ayagala nnyo obutaala n'atera ovaayo mu kamera kati oyo gwe tulina okukuba bagamba omuzadde kasita oyigiriza omwana wo obubi bambi eyo mbadde saagala tugendeyo kubanga ye tabiriimu kati ye Wizo ne wamma ne Juliet zaawedde olaba obuzibu obwavuddewa Wizo nanti zaanobako gwe tomulaba goloza yali obulungi oli mawuzi naawe kuva radio we yafa oba omuzimu gwa radio guli mu ye nze sikyamutegeera kirabikwa nno omuzimu gwagenda mu ye nga Wizo radio bamuziika omuzimu ne gudda mu Wizo walaayi kubanga bigambo bibiri bannange Wizo bane ffenna twafiirwa ddama mukyala munange gwe tewafiirwa nafiirwa era mbeera wano munene nga kaaba nenzira omwange nenebaka okitegeera ekintu ekyo naye bana abantu bakaaba n'ogamba kiki kino nange naakafiirwa taata wange naye mbeera kuno n'empolokosa tannaweza na mwezi naye abantu bakuno bannange balinga be baakasooka okufiirwa olemwa baleekyako omugenzi bakimanyi nga kyekibalumya omutwe owaayi tontemako gwa namaggomola kati bagamba mbu Juliet ne Wizo babadde beeryambu ate nga batugamba nti nno omukulu ye yagenda muddya ye kakati muddya mulimu abasajja babiri nze kyenebuuzaako muddya ate bagamba Juliet mufumbo kati ate abeera wamu ne Kamiliyoni mu bannange n'ebintu biri confused pozi waganya oluzungu wano
bagamba mbu ekisenge kya Juliet kitunudde mu kyaka miliyoni kati asala busazi bw'asala busazi ti kamiliyoni lwataabaddewo Wizo ye yabadde amukiikirira kwa Wizo ye yasuze mu kisenge ekyo kyogamba kati bayina engombo y'abano bagundi abasoga nti baba kyakobokona bukoni ndowooza nyabo naye kakati mukyala munnange nze obwo obufumbo ng'ambu kwagaliza kuba omanye ensonga we bazisenzeka lwaki Juliet takukolerayo ekikono n'ogenda n'obeerako ebulaayi eyo olaba oti tukukubira ekikopo wano tugambe bannange Junior waffe mu mutwale Junior waffe mu mutwale nsabira Juliet antwale nange kyendi mu kugamba bannange muteekeewawo bano bagambe batandika okugamba nti Junior agende tukukubira ekikopo nga luli erisengawo we yali akugoba sengawe nga twakubira ekikopo mwana gwe neodda kuneno n'otuvumaavuma nga twakuyirawo mubiri nako kaganda kakaali kakuswaza ne tukuba ekikopo paka kukiggusa mwebale kati onaatera okunkasuka omanyi toyagala mazima toko nsabire Juliet atwalemu nze kyenjagala mukyala munnange era bannange alina akadamba ka Juliet mutuyambe mumutufunire nze obufumbo mbwagaliza Junior musengeke Junior mukazi mulungi obufumbo ebintu simule ennyumba osiika amagi okitegeera ne bali baana bakulu toyina gwotwala beetwala nalabanga enkanga tebankubire mu nnyumba eyo nange ate ndabanga abenkana naawe sigwa atalina maanyi nyabo naye nga tuyozaayoza ne gundi kamuyozeeyoze bannange nze ndi ttiimu basajja omanye abakazi b'ennaku zino tebaagala kukola babbanye ebintu by'abendi banneesuuna Beni nze namuyozezza abakazi babbi kijja ne kikuwa amagulu kumbe kikubalako bintu naye bannange kati twansula Beni yegwe badde babba omusajja abeera mu binyaanyanya n'afumula enfuufu n'aleekana ne mugenda mu butaago ne bakazi mwe tetuli basonyiwa kati ye yali aliya waaki yamuzaala mbunomwana yali yeetaasa kati gwe towalaba gwe yayanjula yali yeetaasa mulimu abakazi nga ffe batwetaasizaako bwetaasa Junior nga towagala kati tolabanga gwe wagamba nti nooli gwe batonera emmotoka nti kyali kiwoomu nga kiwooma kati toyinaayo boolya n'ogamba mbu oyo si muwoomu Zaliyana ye yampoomera kati yoyo gwe nkugamba kati abalala olaba Aliyana omuyimba buli lunaku kitegeeza oyo omwagala kati noono Suuna Beni yali yeetaasa Kayiringu pozi yani ye Nambwayi Kayiringu ne mama Nambwayi nga namulabye ne ngamba ye bannange biki ebimunywa nze bwejjo manyi Nambwayi alina akabi mukazi mulungi ali awo muserebende nga amiiru ye musiiwufu omuntu okola mu mawulire ng'oli musiiwufu otyo nze Nambwayi muwagira naye maama nze nabadde ttiimu Suuna Beni era bulijjo nkuba ekikopo ttiimu Suuna Beni abakazi Junior bayitiridde obubbi bajja kubbako akayumba kako kowagambye oyingira gwedda wagira abakazi akayumba oba oyagala okukasigaza wagira musajja munno saagala weesiruwazi omwana ajja kujja akuzalire mbw akuzalira mwana kumba abala bya bugagga byo tereera mutabani mpozi oli sisita tereera kati ya Suuna Beni ne Nambwayi kapo yaabwe nze nalabye nga nnungi tawe tesaana ate Nambwayi ye yali yeetega Suuna Beni okimanyi baatugamba nti no Nambwayi yalaba Suuna Beni waasula n'amugamba nze nsula ku ludda lw'eno waliwo ennyumba eno jangu nkufunira ennyumba nga banneiba n'amufunira mbu bavenga ng'ono ali wano eno ng'ava wano eno nga bagenda okukola kumbe ye alina kaabaza olemwa naye abakazi beetega ggwe okimanyi ekyo sisita nze Mannange Aliyana nange yanneetega wano ayagadde okubba ebyobugagga byange nekyo
ekyana kirungi kirina amabina lwaki lukibwa kiremwa Ariana yali agala kubba bya bugagga byange ebiriwa naawe enze entebe n'emijozi mpozi n'ekisoda kyo wekkatiranga buli kaseera bijwisi biki byagenda okubba mu kalisi munnange naye Junior no naawe oyina engeri gy'oweekazamu bya bugagga biriwa tugenda malalaba ku nyumba ate nyumba wakiri wolayi webanga ogenda giggulawo wakiri tunaakugulirayo kawayini naye wobanga otulimbalimba ng'ovuga mu Junior wasiibye otya? bulungi nnyabo Amile wasiibye otya mukwano? muleke oyo sooka wamma oyogere madamu Wasiibye otya ssebo? bulungi Nze munaye mbadde nzize kubuuzaako just nze by'oyogera binnyumira mulimu advice ezimu z'owa nga kyo ekituufu nange nga nze zinkwatako. bambi thank you Ogenze n'oyogera ku bya Wizo seriously tubeemu ak'obuntu abantu tumanye ennaku yaffe tumanye wa we tuva oba okitegeera oyinza okutuuka ng'omuntu akuyambye ate ne weefuula olufuuka ennyinimu. true Bya Junior mukwano beera bulungi. kale bambi Bye. ono si ennambwayo akola ki wano ono si ennambwayo ono si emukasuna Oliwotsa bannange ekiddiya kyebaleko Junior oli otya ate ng'osiriikiridde what's popping up gyendi baaba ogamba oti I'm fine my dear. How's Uganda? How's the sunshine? sunshine okay Okay. Oh, that's good. Yeah. Yeah, you look wow. Olabika bulungi ya. Manyi omusana gwe Uganda okuba ng'olabika bulungi bw'otyo si kyangu. si kyangu Si kyangu. Si kyangu munnange. Naye ng'ebyennaku zino okwebeerera munnange obufumbo si bwangu tufumba bwe tunoba ofumba bw'ofaayo bannange basajja ennaku zino bannange nze kati nabadduka ofumba bw'onobaayo yafumba bwe nnoba munnange ewa Junior woolaba tewakuliisizza bulungi ng'eyo nkola ki okitegedde nga ngenda ku mulala naye anyway I'm so happy to see you live. This is my first live to be with you, to interact with you. thank you kati olina mupya you have a new one namupya ate nawe tekikulobera nawe kuyungawo yeah I can fix you in the list teweesika don't go more far teweesika janguko mu video tukulabe kanyumala okuva mu kisenge kya maama bannange tubadde wano tulina kinaye banne wangi kiddiya linda kanjira ebizija mu vidiyo
Why? A video tugireke. Mama ankanuliddeko eriiso ngamba tansanga wano ku live. Naye nga bambi naawe oyiba oyita bulungi nnyo. Leka kwesika. Olaba weeseba oto nga sine mu video. Kati olwo wensija mu video kiba kitya. Sifa abali mu swawumu. Oli musajja, oli mukazi. Junior tochikola. No TikTok ateja kunnemerera. Jesus Christ Katonda wange. Oda manyina mukazi. Jajjange nanfuka. Wange. Ate TikTok onge natutwala speed bwet. Nange. Ano tutuse. Ndesiita. Ono simanya Yesu na Ben. Oda manyi njogera na nambwe ayo. Nze no namulese amanyi nti nambwe ayo gwendeeta. Nze nabadde manyi nti nambwe ayo gwendeese. Kumbe ndese. Yes, zali nakulabye nga ogamba nti abasajja benzi. Naye zali ku myaka gye7 okyakaabira abasajja. Zali mbadde saagala kwogerako naye ka video ko. Kati zali ku myaka gye 70 years. Kiki kyotalabye mu basajja kye weetaaga? Zali emyaka gyo oyina kubanga oyenga kyogero ky'abazzukulu bo. Oyina kuba oli mu kyalo otuuma amannya. Zali oyina kuba ku myaka gyo kati osaawa bijja. Naye bw'oba okyakola bu video bw'abasajja benzi mwannyina ze sikutegeero nnemye okutegeera Zali. Zali nali sinnazaalibwa ng'oli mu relationship. Nga sinnaba na kuzaalibwa. Nga Zali ali mu relationship. Nkuze, nzadde, banetu. Era Zali okyakaaba abasajja. Egyo emyaka gya Zali kati singa oli mu retirement. Singa kati Zali ogenze mu kuwummula. Emyaka gyo gya kuzimba kanisa kwezza eri omutonzi nga Pastor Manjeri. Emyaka gya Zali gya kuzimba church. Emyaka 7 oba kati wezza eri Mukama ebyasoba nga Pastor Namutebi, Pastor Manjeri kwaje emyaka kati gyalimu. Naye nalabye ka video nako nenkwata. Ninga kati ani atabudde Zali na ntale. Zali wange. Nenga nkwagala nnyo Zali, take it slow. Shakibu muvubuka muto. Ate mwe abakazi abatuwasa mu kitegeere. We are still young. Omuvubuka tumuteekako nnyo nnyo maanyi.
kati Shakibu akubera wundi mmekaza atakubangako Zali. Zali woba timu ya mupiira oli Manchester United buli kimu wakiwangula. Jisagala mukazi mukulu wa Buba omukana kaleke bannange. Ne buli kiseera you are ever complaining. Sakibu muto. Here and there inokunonyayo ku bato banne. Nzebe byata byaba abakazi abakulu abo kukubeerako Zali alinga mani buli kimwe yakiwangula FA Champions League Premier League World Club Cup Balando byonna mani yebiina kati je myaka Zali gyalimu esente azirabye erinnya alifunye abasajja abamanyi abalabye. In fact Zali omusajja gwe yakasooka okwagala nga talina sente Shakibu. Zali yayina abasajja ba Nigeria Zali alinga African Union. Yayina abasajja Kenya, ayina abasajja Tanzania, ayina abasajja Nigeria, yoyo Egypt. She was the symbol of the African Union. Mpaka bwe yakomawo Uganda kubuka. Nze yansuubiza dda okunkuba Zali. Yampandikira message nangamba kivubuka gwe. Obeera onsinikira ebinnyo. Let it be the last warning. Nja kukuba. Zali yansuubiza dda okunkuba. Ne message nkyagina. Yangamba gwe kijuniya. I'm not your level. Oba level ki? Ana. Mbonye. Lwakumuyita symbol ya African Union. Zali asobola okugatta Africa. Era sibayi lwaki African Union temuwa mulimu. She had men in Nigeria. She had men in Tanzania. She had men in Kenya, in Congo, now Uganda. Even in Egypt. Kati agala kweyita Queen Cleopatra. Zali erinnya lyasigalidde kumuyita Queen Cleopatra. Apropos is a Pan-Africanism. South Africa yayinayo. Zali yetaaga kuwa mudali gwa Pan-Africanism. Yaje promotions. She even had men in South Africa. Ye yasoma Zali yasoma African history. Namuteeka mu mutwe. Ya nkomaawo yansobeza okunkuba. Era Zali ekintu kyonna ne kintuukako you are to blame. If anything happens to me, Zali. Ekyungi ne message njina najuwa dabalooya bange. Ngontiisa okutuusaako obulabe. Mbumbeera mbunkwasamira. Kyambadde sikyakwogerako. Nemneka video nakalabye nga you are crying for love. Nen ku myaka gye 70 years Zali. You should be now really settling with your grandchildren. You can start up a church to give your life to Christ. Zali, you yaze nkomyawo. Hi Zari. Nzama nkwagala nnyo Zari. You yaze. Sina amaze kyembadde nkwogerako. I was just okay talking about the video you watadde naye sina kibi. Zali sina kibi kyenkwogeddeko. Nze mbagalizanga muli ne Shakibu mwami Rutaya. And no Shakib is my good friend. Wano Shira Price we yali ababbaawo nababeererawo. Era Zali we wanti satisa nakubira Shakibu esimu. I've been there in your relationship. Nga Shira Price ababbaawo Shakibu. You remember entalo ze mwali mina ne Shira Price. No mugoba ne ku kizimbe. Wali waneeka balagala. Zali notuka nogwa cover mu motoka. Olabe wa Shira Price jadda. I know the beef. Zali olina beef ne Shira Price. That I know. Kuyuke moro. Zali yagoba Shira Price kuyuke moro.
era omwana oyo Sira Price muzibu mbwabazze eggulango yateeza abasajja babuuza Sira Price kyakola mu dduuka lya Shakibu yali azze eggulango ateeza abasajja ekyo kyokka kye kyakwasa Sira Price Zari n'amubuuza you come in my husband's shop to buy men's clothes kati Shakibu kwe kuteekawo obwo obugoye bw'abakazi obola bwe yateeka ebweru naye ng'olutalo lwaliwaawo wakati wa Sira Price ne Zari sibawo baali waggwa naye nga era lwali lwa musajja abameni ate oyo Sira Price anyirira mulwakwa Sira Price mumunyooma naye waliwo abasajja abaagala obwo obukazi obuli bupotebo nga bushira nzano Sira Price yali ankwana ate gumu ebiri nga Shira ankwana senda no voice notes za Sira Price nga ankwana nga ansabiriza Junior mpako naafuuka mpako nempulya nga mbikoyi yali ankwana Shira mpako Junior nyamba kale gumu gwokka n'abawala bateketoko munsabiriza nze saagala kale kuboogerako kwaye sina lugambo nze I keep things privately nze sina lugambo nze Junior mumanyi I'm a good sina lugambo nsogera ku bantu naye wano abawala abakansaba ku TikTok bemanyi Winnie wa Mami Sira Price ne Ariana Sebunya dozi firi oyo Zaira baby sina je mutwala Zaira it's enough for me waliwo nono Koko oyo ye mwana muto Koko she's still young nenze those firi girls oba basooka kweteesa ndikatugere tudetinge Junior kwa Sira Price yali akamala okunkwana Winnie wa Mami nankubira essimu Winnie wa Mami aba yakamala Ariana ye yasembayo ate bonna bagira myaka gyabwe Sira Price alabika awezezza emyaka 4 oyo Winnie wa Mami ali myaka 36 bakazi bakulu kano ka Ariana kalabika ke kato ka Ariana secondary yakagisoma emirundi ekyo naye obalaba be we are girls Sira Price Winnie wa Mami na Ariana muri batowa ojimanyidde ddala nti oyo Winnie wa Mami yazanyako akandolindoli neba Ebonies abane kansirike Junior bali ntuuza mu bigambo oyo muwala yazanyako akandolindoli neba Ebonies oyo Winnie wa Mami nebo mulaba yamuyanga Sira Price waba mutonyo 40 years kale nga tumukembeza nnyo oyo Ariana secondary yakagisoma emirundi ekyo nebo mulaba ali ku TikTok mbwakola eby'abato bikazi bikulu they are old women olodi felo akuba kale nti tetulina ngambo ate nga bonna the our friends nze newe munanyiigira era nze wammwe omuntu anyiigira Junior yalina ekikyamu kwa nze era Junior neonanyiigira era nja kuyita nkulye I'll give you money I eat you after I dump you ndiye mu maaso nve kuno ano nabo abeniyo saka nabantu Junior, how are you? Fine, how are you?
oyogera nga atalina mwanya ate ng'obudde oli ku juice. Naye gwe okimanyi mwana gw'egyo emyaka omuntu w'okulirira obwagazi bweyongera. Okimanyi w'okula obwagazi bweyongera bweyongezi. Obwagazi bwaki baaba? Okwegatta. Wera munno omenya wa bwereere. So kimanyi omusajja yankwanako nga wa myaka 8. Ne mubuuza naye muzeeyo onjagaza ki? Ne mugamba ku bintu by'olidde era tokoowanga. Nambuuza nkubuzeeyo ekibuuzo mwana wange. Buli wali osuza enjala owulira otya? Ne mugamba mpulira bubi muzeeyi. Nangamba nange wempulira era nkwatirwa ku kisompeeko. Ne mugamba sobola muzeeyi. Kati munnange munno munenye ng'olekamu. Omusajja yakwananga wa myaka 8 naga nti awulira enjala. Ije yatandika kuneeweesa butantadde ku mwezi. Kumbe nga yagala kundya. Ne mugamba jjajja naawe weetunuulira. Mwana gwe saamuwa naawe. Ng'osuubidde oyo aba amala kikati egy'emyaka. Olaba wangira. Gw'onoonya bamalayo abakadde. Abakadde gye seera mba nkwagala ku ssente. Naye gwe sisita Jimmy osobola okwagala omukazi ow'emyaka 8 ng'osobola omukkiriza. Nze waba ayina essente. Ow'ekinana mwana gwe oba tugenda mu kutula. Nzaako tonkutukirako. Tutandika biboozi bya 8 ate oba otegedde gy'aba ayina. Anna. Kati gwe lwaki munno omuyombezi? Agamba ki Junior? Olikiria Junior. Soko ondudo okuwulira nga onvumirako ku bantu. Abantu ennaku zino bakwemoola akatoyena mukadde akubuuza biki ebyo bitakwatagana. Takumanyi nti goli mutabanyi wa Mugezi Tamale mirundi. Omuntu kwasangu. Alero njikomye wano. Tekweyongerayo. Jeni ogamba otya? Ndi ogamba otya? Muganda wange mwana gwe kusoose okuyitamu kugondio naye mwana nkugoberera nnyo bulaza wange onkolera. Ale webani. Ebbanga limaze ku internet Junior nze buli wobeera wona nkukyalira ne ndaba programu zo kuba mwana onkolera amakulu bulaza. Oyogera eby'amakulu, oyogera ebisesa, nga mwana ontambuliza bulungi emirimu gyange muganda wange. Oli mu nsi ki? Muganda wange wendi siri wala ndi wano Sweden. Oli Sweden? Ye blaza. Penge omulabako eyo. Penge simulaba kwa Junior nze sitambula nnyo kuba sina bimpapula sijja kulimba muganda wange. Tonafuna mpapula bambi. Wa Sweden wakamala ebbanga ki?
kati ndi mwaka nga gumu n'ekitundu. Biri biti eyo byangu tujje naffe. Nandi byangu Junior bina kuba ng'oli mugezigezi nnyo Junior okubeera eno. Naye nga bisoboka teri kitasoboka Junior nkubuulira amazima kuba nze nali mu Uganda nga sina kyenfuna ne ngamba kantambulemu kati ndi eno era kyemmanyi guno mwaka gugwerako ngenda kuba nfunye empapula zange nga nsobola okutambula wenjagalira. Kati visa wagifuna otya? Junior kankubulira ka story katono nnyo nga wondaba mwana nali muntu w'abakazi nafuna demu ye yampisaawo sijja kulimba sigamba nti nyinayo baganda bange baba kyali bange demu kwefumba kulaga nti nze ndi wa Kabenyo nina celebo e Uganda kuba ebiseera bino nalina dread nga ndabika bulungi demu n'agamba esitagenda nono ate n'agenda nani kati ekikazi kye kyakutwala Junior njogera amazima teri muntu yantwala Sweden mukazi ye yantwala eyansasulira buli kimu era mwana masana alemerere omukazi wa mufonoti nani Junior nzondaba ne mubiseera bye naberera mu Uganda nali shapu nnyo mubakazi nga njagala mukazi alina ssente n'oba mulungi otya nga tolina ssente tolina kyongamba ate Junior nga nyambala nga nsobola okuba yero buutu nga ndabika bulungi nga ne woobaani Junior gwe tunuulira ekifaananyi kyangaawo ondaba nkulabye kati ate kati ebiseera byadda naye nga mbeera smart by that oyita okulabika obulungi kati awo wali olabika bulungi nanti nkugamba nti kati ebiseera byadda nali nga nyina dread zange nga nateekamu tenti wange nga Junior ndabika bulungi nnyo nga buli kaseera mbeera smart onfuna muganda wange soko gye mu kamera so tekakaawo kamera ne tunyumyamu ndi mu kukola Junior oli ku mulimu yesebo ekigeza kati osobola okukola nga tolina mpapula okola naye era tofuna ssente nga zolina kufuna kati obeerawo ekyo ekikazi ekyakuwasa embeera wuwe bambi era ampulaningira bintu bingi nnyo nga gyenkomeza linda kati omukazi yakuwasaawo Sweden woobeera omukazi yampasa naye okuwasa kw'omukazi ono sikuteekako amateeka naye andabanga kyabugagga olw'ensonga Junior nze kyenkolaye omukazi musanyusa muwa buli kimu kye yeetaaga kati aba agenda kujula kwagala ki kubanza abakazi be bagala mbimanyi Junior bagala keya kumulaga nti buli kaseera bebi gwe asinga mu buli kimu okitegeera Junior nze nasoma abakazi simanyi byakola nnyo sijja kulimba era nasaba nnyo Mukama Katonda tisinga ompaayo omukazi omu bw'ati obulamu bwange bugenda kuba bukyusi wasoma bakazi nakuguka kye bayita abakazi kuba mu buliri abakazi baagala ki laawundi nyingi bwe kabadde kikokozesa naffe okatula kati Junior kankubulire ku katono nnyo we nabeerera mu Uganda nali nkozesa ebikubwa nga agamayirungi nga lya nnyo owulira Junior ekintu kye bayita mira kikuwa amaanyi g'ekisajja agasemberayo ddala kati omukazi buli wemukwatako alabira ddala Junior kasokubanga osobola okutuusa omukazi ku ntikko bwoti muganda wange kyebafa apulira blaza nkuwulira so kati mwana embeera bwetu bweri muganda wange naye nga nze onkolera nnyo gwe mira gw'olya lanti nkubulya we nali mu Uganda nalyanga nnyo mira oyo yanyambako nemba nga nfunye amaanyi g'ekisajja omukazi n'omulundi ogwasooka namukwatako yagamba mwana bembadde nabo babadde muzannyo kati alejjukira nga nze mutiitiibyanga bebi nkyayagala kyenkola omukazi bwe wasooka omukwatako yagamba bali babadde bazannya buzanyo bali bazannya bali biwero
Era nze Junior omukazi omanyi amanya gampita. Ampita Yesu. Bwe muba mu buliri omukazi akuyita Yesu. Yesu Kristo. Ye. Kwana mugamba mukazi ebizibu byonna biweddewo. Kuoleda ayinamu akasente si kangi nnyo sigema nti we mugagga nnyo. Ayinamu akasente ke. Yeetaga keya. Ate keya njireese. Kyayagala kimukolera Junior. Kati aba afa ki ekirala? Kati okuyita Yesu ebizibu bye byonna gwe wabijjawo. Gambe omusalaba gwenza agulina. Ebizibu bye byonna byaggwawo. Junior ogamba abakazi abo beetaaga ki osuubira ekyamaanyi? Osobola kuba n'omukazi ng'olina ssente nnyingi, ne Junior n'akulekawo n'agenda ku musajja atalina ssente kuba alina kyayagala. Onfuna bulungi. Kati ate viza by'abakazi abalina ssente kye beetaaga kirala nnyo. Gwe n'owojja n'essente zenkana wawe ng'alinamu akasente ke. Tolina kyogenda mugamba. Kyayagala ofaayo omuwa tayimu, omuwa obudde omukolera buli kimu kye yeetaaga. Onfuna bulungi Junior. Nze Junior mbeera n'obwerere n'ensooka ne neetuulako mu kisenge awo ne nzirukamu emisinde. N'aseka n'afa enseko. Weeyambula mu kisenge n'obeera bwerere n'odduka nga bw'alaba bw'aseka. Bane n'afa enseko. Bye bino gyose bimusanyusa. Ne nziruka ne mugamba baby Junior. Wanji. Omanyi omuntu gwokola massage naye nga mwena muli bwerere. Namuga sigena kukwatako naye kakole bukozi massage. N'agamba wallahi mbutuufu ono omuyaya ate mulala nnyo. Omukola massage mwenna nga muli bute. Naye gwe Junior. Oli w'amaanyi mani oli w'amaanyi. Junior nze abakazi era kasanafuno si kati n'anyumirwa. Nkugambye anyumirwa buli kye mukola. Tamala budde nga tankubidde essimu WhatsApp nankubira nga yakubulya ku ddoboozi lyange. Onfuna bulungi Junior. Ko omulimu gwakola gwa bbeeyi muko era nze buli kimu yakinteekamu. Kati gwe Sweden obeera waka n'ogenda naawe n'okola yawo obulimu limo nodda. Junior nkola. Nga nakubulidde nkola naye sifuna ssente zenyina kufuna nga bya mpapulo kitegeera. Nti bampa nyinza okukola essaawa zange nga nnya ne bampayo akasente ke bampaddeyo. Okitegeera. Kati ate yoyo omukazi kati y'omwagala oba just obeerawo lwa mbeera kufuna mpapula. Ebyaddala nkubulire Junior. Ne wemba simwagala ne mba mwagala. Essaawa zino yaliwo. Okitegedde. Ne wemba mwagala ne mba simwagala essaawa zino yaliwo. Kati gwenda abamu asobola okuntwala ku kiddako. Si mulungi nnyo nti yasinga okuba obulungi kuba nze njagala nnyo abakazi abeeyo ate si mweru nnyo ali awo chocolate. Naye amala olw'ensonga sina kati stress yonna ndi fiiti. Emirembe jankira si mirembe mingi naye kati afadhali mbanga sobola kwetuusako kye njagala. Bazadde bange nemba nga nyina kyembaweereza. Ate kibirala biritusanga mu maaso eyo kabulingana. Kati omugongo tegukuluma tokoowa kwa kati oba oyina okubanga omubalawundi nga nnya oyo omukazi nze bwendabye. Junior nyina emyaka 25. Alimu 33. Onfuna muganda wange. Kitegeeza Junior nkyali muvubuka mutamanyi nkyagewulira. Simukadde myaka 33 nze ndi wa 25 naye omuntu nakoyinza ogamba alina emyaka 28 29. Amaanyi okyagewulira. Ya Rabbi. Sajja. Kati yakera kuba kyanaga nti kutwala Sweden.
wali tokisuubira. Yangamba omanyi hani kuba twali twogereranga nnyo ku simu ebiseera ebisinga nagamba ne mwana yasooka najja mu Uganda n'andaba ne twogera n'addayo onfuna bwe yaddayo n'alaba ate nga meesinganyo naga ne hani is it possible osobola okujja ne tubeera eno ffenna ne mugana nzisaagala byakuba kyebyo naawe ebyo kumalira bumalizi budde nanneegayirira wakitegeera nanneegayirira Junior nange nenkuba mu plan nengamba nate mbanga ngenze eri nemba nga mbadde ntunda wano mu Uganda ngoye nenga nsobola okubeera eri omukazi ampenga buli kimu kyenjagala Uganda mbanjagaza ki kyemisi nga kyokka kwegendanga mu kirabu ze nagendangamu ekololo ebirala biki tewali byamaanyi naye waliwo anabaga nti oli Sweden Junior akankulaga office gye ndimu mukwano naye abantu bawakana nnyo soko otulageko wamma bagamba oli kata abuuza which city is he in Sweden then you know office eri wanga tetugiraba Junior you know office toli Kampala gwe yeah Junior soka notekeko kamera tulabe office oba ye Sweden Blaza toli Kampala Junior siri Kampala Blaza ngali emakindi kalenda Junior soko otekeko kamera tulabe Sweden nkulaga wendi Junior anti situlabawo ntamwina kyemulaba kyogamba Blaza ebibuuzo byo bibadde binyuma naye toli Sweden Junior wakana ki muganda wange ati teekako kamera tulabe oli salama gwe nze nkulaga wenkolera ogenda kakasa Blaza nkwagala nnyo webaliku ulira abawalabu salama kyogamba ulira abawalabu mu bani mbawulidde abawalabu mbawulira mu background emboozi zo zibadde zinyuma naye yes abasirikale abajjati abakuba abainiyo piruli tubadde tubasaba mukakkanye ku busungu amagye mukakkanye ku busungu bannange otherwise tugenda kufiirwa abantu obutambi obwalabikira ku social media nga BNUP bakubagana ne JAT joint anti-terrorism tebyali birungi kulaba so nsaba enjuyi zombi abasirikale mwebale nnyo omulimu gwe mukola naye bambitemu kuba bantu kiswaza nnyo gavumenti yaffe tubeegayiridde abantu temubakuba mubakwate mbasibe abantu mbakwate mbasibe but temubakuba kyali kifaananyi kibi nnyo byale era ndabye abantu bangi nnyo bavuddeyo okulaba nti ne electoral commission yennyini chairman agitwala omulamuzi byabakama naye teyali musanyufu ekyokubiri nammwe abeNUP mulekerawo okuprovokinga abasirikale ndabyeko instances ezimu nga mukuba abasirikale amayinja nammwe mukikomye
mugoberere ebiragiro by'abasirikale gye babagamba okuyita gye mbamuyita. Naye ndabireko instances ezimu nga bannabyabufuzi muzimudde ebiragiro bya poliisi, bakugamba yita wano ogaanyi. So ebyo ebikolwa enjuyi zombi ebyokwerinda ne NUP mwogerezeganye. Let there be communication. Bana ffenna tuli bannayuganda. Kibi nnyo omuntu okulumya munnayuganda munne. Ffenna tuli bantu bawamu. Eno Uganda ffenna etumala okugibeeramu. Naye okukubaaba okulumya munnayuganda munno omumenye omuleeta omusaayi nedda. Ekyo kibi ddala ddala ddala. We are all one family. Uganda Cranes weebe esamba ennambule ffenna tubeerayo. Bane buli muntu asobola okubeerawo ng'awamu n'ekitiibwa. So naddala mmwe abantu ababeera mu bintu ebyo, bw'olaba security engezze tambula ogende. Bannange bavubuka bannange kambabuulire teri we bagulabulamu ng'ofudde. Bino byonna tubyogera naye obulamu kikulu. Ojja kudda wano oyogere by'oyagala obyogera kubanga oli mulamu. Ebyo bigundi ebyo mbiramu ebyo eby'obufuzi. Make sure you are safe. Banne teri mufu ayina kiddako, teri afudde yali akomyewo. Mulekerawo okabya bazadde bammwe amaziga. Bino ebyobufuzi bye tulimu bye twogere byakulya ssente. Abantu bali mu kugaggawala. Ababaka bali mu palamenti babasasula miliyoni 3 kati gwofiira ki? Lwaki bakumenya amagulu over nothing? Gwolooza eri waalumwa. Abaafa mu kalulu akawedde badda. Banne muteekeemu obuwongo. Nze nkooyo okulaba abantu nga mufa. Abasirikale bazze tambula ogende. Bwe bagenda okomewo. Ekyokubiri mulina omuze ogutambulira ku bannabyabufuzi. Lwaki togenda gyagenda kuba n'osookayo? Munnabyabufuzi waba agenda kubalale ku kisaawe lwaki si gy'olaga? Banne mugenda kufa. Bino mbibabuulira. Ojja kudda wano oyasaamirire toyina ky'otugamba totutama. You'll be in a coffin and me I will stay here, eat, drink and sleep. Njabeerawo wano. Obukomenti bwe muwandiika gwagenda mu ssanduuke sinze. Ewe muoza toyina kyetugamba twala eri era ogenda kufa mukwano. Abasirikale balina obusungu bwabwe. Omusajja aveewe nga nezalekera abaana be taziina. Najja bannange tokolanga ensobi okuwanyisiganya ebigambo n'omusirikale. Abasirikale abamu bwe mulaba bambi nabo embeera gye bayitamu si nnungi. Omusajja agambye vaawo awo omuliko omuvuma. Lwaki ovuma omuntu alina emmundu? Obulamu bwoba obuwaddeyo. Bannange tokkiriza bulamu bwo kubuwaayo. Muli ba mugaso nnyo nga muli balamu. Afudde talina kiddako. Teri gye batunda bulamu. Wano oba owedde. Bobi Wine ajja sigalawo nga mulamu. Nalukoola ajja kubeerawo. Gwe tukuziika ensi etambule. Kati mubeereemuuko n'amagezi. Teri kikulwanya n'abasirikale. Just withdraw. Ogende onadde enkya.
naye nga nze ka video ke nalaba mugenda kufa nno. Manyi abamu temulina magezi mulowooza Museveni yalumwa. Museveni yalumwa ki? Bonedda oyo Junior bamusasudde akalulu akawedde twafiirwa abaana bakyalina mu makomera mu kalulu akaggwa naye era temuyiga. Kale bannange, bavubuka bannange, tukakkanye effujjo, tukakkanye ebifuba. Owa poliisi bwagamba yita wano oba oyita. Bw'olaba ng'embeera esajjuse edduka, funa we weekweka. Ekiyita kiyite. Bw'olaba ng'embeera esajjuse, abasajja baggyeeyo emiggo, dduka ofune we weekweka. Ate abaana bo bakulabe ng'okomyewo. Naye buli w'ogamba nti bannange ezenkana tezaaka. Stop abusing Weasel muvumye eki. Okumubuulirira mba muvumye. So byebyo byennina olwaleero. Ate Weasel muvumye eki. Okumugamba mazima mba muvumye. Manyi mwe timwagala kugamba bantu mazima. Nze sajja ano siisiriza bantu. Omuntu mugamba ekituufu nga bwe kiri. Omuntu bw'omugamba mazima bw'oba omuvumi. Separate advice from abuse. Temumanyiira. Kale ebisigadde tunaalabagana enkya.